wamu okubanga njoza z'abantu be mwana bebe cool bebe cool mutabani wa mwana bebe cool naye gwe weewuunya omwana wa bebe cool okusamba omupiira banje batakusamba Uganda mwali mubaddemu celebrated coach like bidandisali banje babadde basamba omupiira nenga tebatulayo ku baana baabwe bidandisali one time mweze n'omukisa ogwagalibwa abantu taata wange oyo bidandisali yampita nanga nti mutabani oyina ennyumba nawe sinazi tugende nantwala mu hardware nangulya buli kintu kyonna mabaati seminti ki naye yaŋŋamba ti enjawulo yange musite kanso n'eyakawooya muvira nze abaana abanga basite kanso nga bafunyanga emirimu nembazimira n'amayumba kituufu ye kawooya yabawanga boda pikipiki zakuvuga namotoka ekyogera kituufu muzeeyi wange yali musamba mupiira naye omukulu yamuwaako omudaala mu katayi na gavumenti tandika kusamba nga bw'osolooza awo bwekasisi wagirabako eno tiimu yaginyumiza omusajja bamuyitangani eno tiimu ya kitongole era nze nabagamba ti when you look what Jaberi bidandisali and you look what Ferguson mu Manchester United Buffalo tibalina njawulo when bidandisali left KCC yagwa when Ferguson left Manchester era eriawo eyuga era bagamba nti omanyi bw'oba doctor you can have a doctorate PhD a professor ayinza okutaba na doctorate professor mu university ezimu mu America is a university title naye bw'ova ku bwa dokita ofuuka minisita bidandisali baali bamuyita minisita bwekiri he had gone beyond a PhD nga yafuuka minisita era nga bidandisali bakuga yatuwabirako munno Sekabembe yamuwandikako naga nti bidandisali omupiira agusambira ero kugone mu kesi okupikisinga ebyoapikisinga matches naye bidandi yatuwabira mu lupapula lwa munno n'atusinga ne bamuliwo emitwalo ate yagawa Sekabembe leka naawe ate yamuwandiise kati nze omwana oyo Alpha Sali that's why Bebe Kuru came to me I told you I did not save radio why we did not know each other but radio was the first one to send people to me some people are using me can you meet me bali bankubyeko oluyimba Tamale Mirundi emeka muyinza bwonkola ekintu sikwerabira but later Bebe Kuru Bobby Wine came to me when Rubaga wembeera there are people who want to use me to challenge Museveni as president I told him Museveni is to land and those people will run away then what should I do? Embuga didn't look for Museveni the first initiative of Bobby Wine was not to stand against Museveni. Bobby Wine came to me to look for Museveni. We were blocked. Bobby Wine's brother, chairman, came to me to look for Museveni. Chairman Nyanzi. Some people are using, want to use my brother, and we fear can be killed. All our contacts in the state house failed. Right? Baby Kuru came in the same place. Baby Kuru came in the same place and told me there are people who want to use me to stand against Museveni. I told him, look what he says. One, ekidandala kyammwe ekiwatule the moment bwe kitambulira ku ggwe eryo liringa ssabo lyammwe kituufu diveeko. Two, I told him we are coming from Jinja and Museveni diverted from Zambia to see this man. Ogyo okukulaba ng'alimu bwe kiri ng'ali mu ddwaliro. Three, you have a veteran politician father.
Mr. Jaberi era baby cool Bidandi bwe yesimba kuba president yawagira Museveni akomawo gwokubiri nga bamuyengeddemu so therefore ebintu ebimu bino biri egeritale bijja jini zijja zikola zitambula nti I will not be surprised omwana ava mu family ya Bidandi ngali ku national team olwali era nze kyembagamba zisinza kutwala mwana wange mu DNA emisambo egyewaffe gyegimugoba kulaba na DNA oyinza okulaba nga ye musiru mu family I accept nomanya nti family eringa mbizi ate etya family yonna eringa mbizi embizi bwe zaala obwana 10 eryako kamu ka mukolo kati ne family bwe ziri mubaamu omugwagwa mu family nga bwamwe naye nga mwate mwafulu mwemufunira birabaga nti obamuwongayo family yawe asife tumuwongayo biri byo bimukwata family eringa mbizi mwina okuba mwasiriwala naye nze siyinza kutwala mwana wange ku DNA lwaki what if nga bazuula nti wange akukyawo ayinza okwagala ngobadde omubuusabuusa mama wange namatovu eyafumbira taata wange ono lutaaya yagenda nebakobera DNA n'omukazi fortunately for her mama jajja yafa but if your mother is still alive and your father is still alive and you go for DNA nebizuuka ntikifu bye banzaala nabano tobakkiriza babadde bambuusabuusa anti babuusabuusa bwekiri nobody can tell me tintwala omwana wange ku DNA n'omukazi gwesirabangako ebintu byonna byokola bya kisiraamu isabusaamu tebukkiriza bya DNA omwana wa kitanda omwana nanyitanda n'abalundi bwe kwatako mu ngalo nanyitanda ekitanda kyani bweki nanyitanda ye nanyini mwana n'abalundi bwe bali omulundi bw'aba yajja mu Buganda okulima n'ogwana mukazi we n'omuzaalamu abaana bone abaana ba kitanda ekitanda kyani era ye yabagaba gye balaze abaana ba kitanda Tamale siramuka kakati nze mbabuulira ne mbagamba ti seewuunya nnyo omwana oyo okubanga naye ayina Alpha Salinga naye kati atambulira mu kifaananyi kya mupiira kubanga jjajjaawe kyeyalimu era waliwo omuntu gwe ŋŋambye namugambye eki mugambye ku makya nemugaa nti genda okubiri mu hisitole yamu ojja kusangamu eyali omuwanika jjajjawo ayina byeyakolanga bikwatagana ku ssente ekibi tekifa n'ekirungi tekifa jiini yammwe ejjeekolaki ejja etambula ti omupiira pere era eyasembayo omwana we yali mukwasi wa goolo kati Ronaldinho neyeewetanga bwati ayinza okuba nga ye yeyambisanga oba bukodi oba biki but in future ajja webala ennyo ajja kufunayo akola ki oba ebukujja oba bwa naye kakati oyo kati baby cool tomutwala mu DNA omwana wa Bidandi yennyini Bidandi ate endowooza teyagusambako yali kochi kafulu nga guli wano mu bwongo ye kigambo Bidandi omanyi kitegeera Bidandi bamugambanga nti Murundi naye ekigambo Bidandi kiva mu kusala misango abazungu bakita expert bw'otajja nga tujja gulya nga tukola ki kakati fe mu Baganda expert tukiyita Bidandi musaze Bidandi olupu eri teyazze teyalabiseeko lwe Luganda kirabika jjajjaffe azaala Bidandi yali musajja ng'asala emisango kyogwongusaze Bidandi ebidandi kikitegeeza kati naffe ngwegedde kusala omusango Bidandi naffe minisita baba netusalidde omusango Bidandi nga tetuwaleka tulabiseeko minisita Babalanda onara sisi kuteyogerako owe Masaka ayamutadde ebbali yamugambye agiradde ebbali katebe kompensi nyinyi ez'ebyettaka zavuluze abantu bano kambasomesa ebyobufuzi mbayambe mwe kyemutamanyi President Museveni tafuganga myaka 4
President Museveni yakamala mu buyenzi emyaka 2. Mzee Tamale. Obadde ki? If I explain to you, you cannot understand it. Museveni has been in power for 2 years. Gumu ebiri. Why? If you lose a kid, omwana wo nafa nga myaka 4, Katonda nakuwa n'ozaala omulala, atandikira ku 5. Addayo eri atandikira ku 0. Bwe kiri. Kati Museveni bwe lwabeera n'emyaka 5 n'awangula akalulu, he makes a manifesto, which means abazzeemu buto aba asaba myaka egi bwe giggwako ekyo tetugibala poteya giri gyafa, because he would be using the same manifesto. singa abali teyesimbawo yani badde ajefuze ne buli wadda emyaka kabaka akola manifesto. So Museveni manifesto ye eya 2016 yakoma 2021 omwana naafa. Kati bebi wa Museveni alina emyaka egi katuli myaka 2 kyokka ali fresh. Kakati kyembabuulira tekati bano kyebatamanyi oyo ababbi ba RCC ba RDC this is a new government abatabira babuli werowe Kampala bafutyanka abantu. When you look at this Museveni's government, it is a new government. Uyo RCC ogwe tuwogerako Ronald Katende owa Masaka City misabana yagambye addeko ebbali emivuyo mingi bucha twamwogerako wano abantu bajjayo case files ebitaka byavuluze umenye ekimuletedde obuzibu nti polisi emu mu Kampala mu Masaka ya sentence ate kati Masaka yakula kituufu buli kibuga kye bayita city ba mafia bayinamu ebizimbe ekyo wakyogera wano gye bafuula city. Kati oyo omukazi ali e Masaka Florence Namayanyi mumanyi bulungi. Florence Namayanyi ono era wa DP yali deputy wa Sebagala. She would have taken over from Sebagala. Bamuwe miliyoni 6 tuliroketi tubukoto akuba ensambu ngani azimuwa mbamanyi ba government gendo soma katabo kange invisible hand oba Namayanyi ataliyo nakomandika 214 nga ba government bamuwe ensimbi. Yes. Why? Nsambu mukwano gwa Bill Gates. Ono nsambu ina magezi mutu. Mugaggo ono omuzungu. Kakati when Museveni visited America, he met Bill Gates. Bill Gates nawa Museveni millions of dollars. 3 za kuyanja basiri azikubirawo. Abafere ne bazibane badduka. Obujozo. Ngo bujozo bwabo bugenda bubanukako bugenda omunyo bujozo bubavaako emabega. Busumala okujooga okubba. Obusuma bugenda bubavaako emabega obusuma n'obujozo bubavaako emabega. Kakati ne bakite Museveni n'alonda nsambu nga misawo ayisite. National Identity Card nejja. National Identity Card. Endangamuntu. Ne bamanyi tebajjazze mu bbiramu. Nsambu tabba alinga nze. Kwe kumujjawo ayina ebintu ebi bibiri endangamuntu ne sente ziri ezabbibwa sente babbanze they targeted ensambu. In fact let me tell you, when you go to parliament, the by-election eyali nsambu nga azze okuvuganya enewalala ewansi obugongeezi, but a day before the election Mbabazi yaleeta ebya national identity card n'abisitula mu parliament, head of government business, a day when you kakati ng'oluki kyafa akuwe akomererwe. Yes. Ne bakola strategy ffe tubimanyi. Omuntu atasoma propaganda tabitegeera. So far abantu abakawangula mafia Tamale Mirundi Pastor Bujingo ne Muhoozi fefeka ate bana babiri ntimba tiridi omugongo. Pastor Bujingo naye yawangula ba mafia yali akubwa Pastor Bujingo naye yabadde akuba mafia paka lwe natega Teddy ebyuma Entebbe story ejijjukire nenkulaga God Pastor God bwe byagenda ewuwe batula ne Teddy ngambala babwenti Entebbe n'abula ekyemisana
n'abanyonyola ayomba kamera nga muli kotinze bwenti video enkeera ne bigenda byagamba the only person who will fear is Tamale Mirundi Gasumba yali bwatyo talina logic azunga bwati that's why they are observation but Mirundi is logical bikeera ku macha nebigenda wa Pastor God ne Katonda amukubye Pastor God Katonda amukubye lwakuba yina amawuli kwe byatule webi mbiraba ku video bigamba the man of God is not in his mood video ojina n'avaayo n'ejongo sotoko. You see this man Bujingo and his malaya should be taken to Kitalia. Me, I'm not competing with the Bujingo. Bujingo is against the rules of the God. You can even see the Kiranta I have from here to Masaka Road. Mulaba bwati n'engalo biyini sijjembe namuli kodinga ku video n'ebitwalira Bujingo ne mugani Bujingo yangada bikifalisayo kino kino kifalisayo namwita kifalisayo dabe kifalisayo kino era bo bagamba nti oyo akakasajja ko kebasiba tekali kabwe kali kayingidde mbwi kulya sente nibagati kusibe Bujingo namutwalira pasa Bujingo namutwalira video ngo ono God ne alakubye God ana to beat the God akuna mebuli wamu nibawera ko ne umulala we balaka nemba labagwenda ne muka God teyayogera atoyo umulala yayogera pastor umulala muka God teyayogera muka God yali amaze okutegeera nabafunyedde obalina ye yali amanyi nti ebyuma nkola obirina kakati ekizibu ekiriwo nalaba mwenda nga bamutwala emisindi bagamba genda n'ebyuma byo nga bagati mwenda bamanyi yabirina nenda bamusajja omulala nagoba chairman waabwe go with your machines okutuusa gundi yabagamba waliwo omusajja professor wa president naye atukoze bubi has not written highly intelligent naye abantu tebamumanyi professor yabagamba nti you people Franka tumwebaza nepankiddeko aleesa abachina bakuba ebyuma byabwe mbabazi namugamba mbabazi yayita tumwebaza video weeri namugamba what did I tell you I wanted you to become prime minister but you have involved yourself in things that are disgracing you mbabazi namugamba the mistake you people have made is to make a Mirundi a mad man. Na Mbabazi yagamba Museveni and Mirundi share the same traits according to Mbabazi. Mbabazi yagamba to Mwebazi when you look at Mirundi you think he's a mad man. This is how we used to look at Museveni. He ended up nabaganti oyo musajja jabba wangu kumuyita mulalu ekyokubiri Mbabazi namugamba nti Mirundi ne Museveni ekyokubiri when you look at Mbabazi kumanye Museveni is like a wild animal. He hides his brutality tibolaba kakapa nga katambula tomanya nti katemu bwe yamugamba nagamba tumwebaza yali aganye okusasula emitwalo gya $5 namuga do we wrestle? Do we bet on wrestlers or the lizards? Give that money his money. He's an international hacker. Ajakulya sentences nazimalira. Yes. Kati nze ebyuma byange bibalaba. Nalabye omusajja. Naye nze gwe mukubye emyaka 10. Omusajja yagambye. Akazito mukozi kantaddeko. Bwe keeyongerayo emyezi 4 nga mwanyina mumuddi. Nabuuza bande babaddaaba gambalaba baleba nababuuza but why don't they treat you like the way they are treating me? All of my businesses are being destroyed. If because it does not stop this, I'm going to return the woman. Muganda
nze gwobwenyabwenyeza emyaka 10 nonzija kubulikamu konna naye gwe contract zokka ze bajeewo naye bakuba kundeeridde naye nze nayina kaki gwokubye nonteeka mu lugosiru ngoyagala onteeka mu lugosi programu zange nozijjako nokola otya. Yes, me want one thing. Abaganda bakuga nti omuzimu ogunatta tegwogera. Era mwana mu abasiramu mwesiimye. Abasiramu kye mwesiimidde omuntu bw'afanga atamidde omuzimu tegwogera. Anti omwenge gujjirako abantu bali badde tebeebaka kiro nga banywedde. Omuntu wafanga omutamiivu omwenge gujjirako tegwogera. Kuba mutamiivu. Kakati omuganda akugamba nti omuzimu ogunatta tegwogera. But me I speak what I want is my money. Somebody has written a letter to General Sally to give him my money. That's what I want is my money. Because I'll never work again with you. Nebompa obwa minister nebompa kinze sikola kubanga sisobola kukola n'abantu bankoze emyaka 10. I've lost everything. Kakati that's one. Nti twavudde ku ki? Twavudde ku nsonga ya RCC kyatamanyi. This is a new government. Bwe muba mugenda okuvuga emmotoka z'empaka emipiira emikadde ogijjako. Museveni is not mu political science kugamba. A government is like a plane, a passenger plane. We don't carry excess baggage. Yes. Kati abadde babba abadde bakola ki? Kyova olaba tetukugamba. When you say crisis, then the matter is going to be solved. Kati bino bino ebyabannamuganzi ebyabaaki bwekkiriza ekintu kitokote. Ekintu kyonna kiveeyo. Kati eno gavumenti mpya ali mu kweyubula. Abo awikyatamanyi embwa eyanvumu. Gwenja kukuba paka ate kankubuulire. Yaggamba toyina makulu. Abayindi obamanyi. Omuyindi tayagala musiba mu kkomera. Anti bw'amama n'okusiba mu kkomera kitegeeza you are humiliated nga alamu. Kakati what does it mean? N'abalala bajja. Era nze bwe mba njogera n'abantu omukono gubeera wano. Bw'onkuba olwikubirawo essasi. Lwaki? Anti oluyo olusooka kasa bategeera nti akubwako. N'abalala bajja. Kati bwe twamwogerako wano. Gwegwe nsoko besisi mu kutu. Bwe twayogerako wano ku nsonga za rasisi owe Masaka oyo. Abana basaka bagamba bulijjo naye akoonwako. Fayiro ne zivaayo zonna. Yete yategeera. Kati has been demystified, has been inflated. Kituufu. Everybody gwabadde abbako ssente, gwabadde abba ettaka yenna agenda kukola ki? Buli omu agenda kuvaayo. Two, bagodfathers baabwe baweddewo. Olwo badde bakozesanga. Anti nkugambye nti every city they declared city yonna bayinamu ebizimbe. Okay. The opposite of magezi. Ne magezi oba yakola. Nkubuulidde. Ministries ezita government ziri one, the Ministry of Health. Ministry of Health is a source of income. Mwete mwikimanyi. When you look at national television these days, ekulaga ebyali ekasanda. Mu Ebola period. Nejjayo abantu bayo. One, it wants to confirm nti Ebola yaliyo. Naye mmwe obusajja obwo bwa national television bwe olunaku lumu nga tugenda mu kalulu bwalaga omukazi mbu yazaalidde katooki. Story jjukira bulungi. National television. Najjukira bulungi story. A woman is delivered using the right of katooki. Nembagamba mbawa miliyoni mu demonstrate it. Nansi ataddemu katooki. Mukamwa agamba tent seed obuwanisho ezimbwa zanene nakana kobola akemolanga pusi kaliko kubakadaba ne kubugu toche amanyo galumye toche atagamba tya musindika kati amugamba ati tebalaga. There was a time era nation television is imbanjiraba tikakati the issue is bagezeza kama mburuka kubati bayina send nation television ye monitor yemu yeyo. Kakati every night kumawulire gesaawa emu bakulaga ki ba survivors. What do you want to prove? They want to prove that waliyo Ebola yaliyo.
they want again to prove eddagala lyono omukazi mu senero eritaliyo nti lyako tugenda okusiba where is Covedex waliwo ekikazi kirina omuntu gukiringa engoma totujjukiza nnaku bannayuganda balina ennaku ku nsonga ezo totujjukiza nnaku eyo wamulagako ng'alina kugondi musenero naddira ekiddole n'agiteeka mu bwengula bw'ebbanga ne bata ensimbi empitirivu waliwo abasajja abagezi bakabaka ne bamugaa nti yambulamu engoye tukola olugoye tebaliko bimukwata byomusenero nondira Museveni namukwata bwati the king is naked abakulaba nti olimu bebalina ebibi musenero yasindika ekiddole mu bwengula bw'ebbanga musenero nasindika ekiddole kituyambaki era ntuta abakuga Japan ntuta ate if you want to be independent kibaluni kya China tebakikubye walabyeko nga China ebizungirizi byayo nasa yebiweerezayo naye musenero tumukubireko musenero naye omuganda agamba nti omulimba asanga mukkiriza kati musenero yasanga bafere embese za musenero zote zizaala nedda musenero tulage ku mese ezazaliddwa ezizo bakola nkole tezizaala balina kukola ndala musenero katukubireko mu ngalo musenero oye musenero oye musenero oye abo be basajja musenero afaanana abasajja bali abalimba kabaka sebo yali wegalulemu empale ekutola girako bwosi uje musenero yalina obwamaneza why didn't you carry out a post-mortem report about COVID? Why didn't you interview those who survived COVID and you find it appropriate by national television to every night tonight mujukebere national television and they are particular bagenda bajjayo nambi akati agenda kulangirira kati bayita kuga the after effect of COVID kubanga bakugamba nodding disease. I don't need to be a medical doctor. Nodding disease ensi ebaddemu olutalo amasasi emizinga biki even it was only even northern Iraq tuluddawa this is symptoms develop era nambya bwali bwelesa amambulugo obusajja bwomonito anti monitor yemu ye national television yemu kakati bwina kyebwagala okukola obusajja nze mbulaba katulututu what national television wants kati ono kyenyuma yali alumbye omanyi nga bakagulawo ekasanda kyenyuma yali alumbye nti abekasanda beetaka obuyambi bwa saba kyenyuma ono kyenyuma yali alumbye kyenyuma yali alumbye bannanga oba omwana alimu omusayi gw'abayimbi ye buli wabeerawo na sente kyenyuma kakati gurupu yabwe yemu nti these nation television people interviewing the people in Kasana, the survivors, but we know what you want to justify is that COVID Ebola was there. Yep. If you too, wait to go and after effects. Wait to Nambi kastomulaba mu kitundu nambi ata ine China. No. Yakozesa mulamu we. Sente ziva muheresi. Agriculture. Kakati agriculture nja mukuba kuliwo kubiri. Yeah, okay. Ngati. Yaleti tokali fedi sente. Nesali go yafukisha mu mpale. Ministry agende wasali na afuka mu mpale. That's one. Yeah. Mugale ministry zili nnya. Was quite ezikola eggwanga. Otuwadde health. Ministry of Education. Very important. Because if you want to defeat it revolutionarily, you force him to undo his achievements. Yeah. Museveni yalete emirembe. Mugendi abantu babateka mu bbuga. Emirembe giri luddawa. If you want to defeat it revolutionarily, you force him to undo himself. Ye mwennyini yejirawo achievements ze. It is the government that bamuyita mu government tuyina kyetuyita reverse psychology oba deception. Naye bw'otaba mugezi ennyo ebintu ebyo reverse psychology ne deception byagala okufaanaga otabyawula. Naye tosobola bw'oba tolina magezi nti when Kisaka
nakugamba nalinda Kisaka ate bakisaka abo babimba sasira bakisaka tebamanyi Kisaka obwongo obutabuyina obwaji obwa psychology. Okay, what do they want? They want money, they want to overthrow the government. Kubanga government bwebwa abantu babira ne relief. There is new person. That's why in Britain they are changing the prime minister, not going into snap election. N'abaleba party bamanyi the economy ya Bungereza eri bubi kituufu. Ne ono ne bwavaawo ne mugenda mu snap election, you will face the same. Nga Brexit we yali. Whoever yalina okukola ki babali be committed mu referendum. Kakati abagezi ba politician baleba tebajja bana biki balemerera kakati bana abaconservative party amagezi ge bakoze nti kugenda nga bejjawo so that when there is a new face some people believe human in nature there is some relief anabako ne kyakyusa okay, that's what they have done in Britain. They are changing kakati bana ekibakoze obubi nti if Museveni bamukuba ekibona avaawo ebibi byonna bijja kubeera wajja kubeerawo abazina endongo kituufu era nabagamba nti mu Uganda one of the reasons that have helped Museveni to overstay in power entertainment industry endongo eno anti ekyakamiliyoni ekya Spice Diana abana bagambe nze sirira ejula kati ate kamiliyoni yakoze ekyobusiru ate kitya oyinza okukola ekyevulu gwanga mujje yeyise gwanga mujje kikoti kitegeeza ate kinyonyoli gwanga mujje kitegeeza kukyali kuguddeko akabi obayite bayingire ekibuga oyo omwana oyo ani amuguli nolaba nyina nga amukutte alaga mu ddipi ekyo akasajja kekamu nekayingira no akasajja kekamu nekakubya abantu tiyagaasi mzee Tamale gwanga mujje kitegeeza waliwo akabi akagudde ku kyalo engoma gwanga mujje evuga bulala nesokoleke kati yabaddeko ne Embuga nayogerako ne Katikkiro nga mwanje ekivu ekyo gwanga mujje Katikkiro teyamuwabudde nti ekigambo ekyo si kirungi ono kyenyuma kati buli agende wa kyenyuma amufuula kati muyamba kyenyuma atiisa kabaka yamugobadda kyenyuma yo buli omulaba nga ayina kyatadde enyuma oyo yavaawo dda talina manyi nakamu mu Buganda gwanga mujje akabi kaba kagudde gwanga mujje kitegeeza nti omwana yabadde ategereza ekivulu bayingire ekibuga bajje ku gavumenti ikoyi koni kimu koni ate omusajja wammwe wa gavumenti atalekate ekivuga ekijjako gavumenti nyino ne bayingira ddipi gawoga nti ye tamanyi miningi ya kigambo era siwa kukola kintu nti ajjeko kamyoni wammwe weenaalemu mujje for what for the concert mujaguzo bwezivuga mujaguzo za amasanyu mujaguzo yakubibwanga kabaka bamutaddeko yes engoma za Buganda muzitegeera that's not my area now but when you hear gwanga mujje there is akabi nalibikana kavuka simanyi kati kaina kutoka kalinga ovakado kasajja goli kasiru nnyo ate mukawani nalaba kali mu luyimba akagira kati cut you are an idiot cut you an idiot tell anybody that this cowboy is stupid omanyeba kagambye yes the man has lost billions what if government intervenes you are stupid uli kasiru nnyo cut ngalaba if somebody has not told you that you are an idiot cut you an idiot why ekivulu basasulya ku miryango kadi yezitunze nezitawera abatikiti bali bazirina anti gabameka yazibaze yes kamiliyoni calculated katayitawo ng'agenda kuswala mzeta matulekera yalese enkuba enkuba yabadde ewedde kiri kitenti nga bakizimba bakiteekako amayinja amagumu tekisobola kutikkuka it was deliberate yes mzeta mali leka nawe mchankwatagala na lero bigani akaluba mukasa yakuba ebifaananyi nga biriko kala ya UPC ngagide mu UPC alwana neŋŋamba Nambozi nti mugambe nti yagenze ewobati yeyajje sente
nambosira naye omanyi bakati mukase kye yakola yagula abantu nga bayuze ebifaananyi bye nga yabasasula bigwewo ye manyini bye yakubye Chameleon yekyekoledde but Chameleon doesn't know nze tamale maze okutegera oli tiimu gravity kati maze okukulaba otege okuba oli tiimu gravity omutujju ani ayine oli tiimu maze okulaba oli tiimu gravity naye mugamba ani yagiraba ayine nnene yagiraba ati okujja okuga nti oyine ennene olina okuzikomparinga n'endala kakati gobeera otya kumanyi otya kyobulaba ente ennume mugenda mugundi nemuziraga abantu musajja yagamba totegereka yali mutuufu omutujju naye talina magezi ate nga mukwano gwo babe boyagala omutujju yagenda ku petrol station nibamupirawo amasasi kakati omutujju ataki gwani munno ku nsiku no ku nsiku nani munno mwagala ayimbe ebiyimbe bimuvinga abantu omutujju naye omutujju ate yagenda ku petrol station nebamupirawo amasasi kati gwe n'omutujju mwegase mugamba Chameleon ebyo byakoze bimugwana byabaddemu Chameleon yabyekoledde Chameleon has lost value. Anybody who meanders into politics naleka ebyokuyimba agwa kati compare Chameleon to Mayinja. Do you compare Chameleon to Mayinja? No. Ate Chameleon is worse. Chameleon ate China value nakamu. Buno obwala buno bwemulaba buyimba nyimba za love. I was explaining some people. Nebaga nti enyimba ezo zemulaba ezaba abawala. Nti abalala bagaye nti nze sirira ejola. Ayina gwavuma muki mujja we. Bati sponsoringa. Nyimba za kola ya takisa ajikwata yajiddukamu. Ezo nyimba zina abakazi abakaga baze. Abaseka musente. Ha kumiziko. Oli sipe ya taya. Olotundu mukazi alwereza munne oli sipe ya taya. Nekasiba bako radio ekako. Ne ate sipe ya taya ateba ya mugaso. Ya mugaso nnyo. Ye kujja mu kifongo nga kuno gwabise yekolawo. Ha sipe ya taya kazi alwereza munne. Kakati nabagamba nti mwana sitatafumbirwa. Tusasira yakola mistakes biri. One yayingira politics. Ekyokubiri nakkiriza nti waseruka akabina kaseruka abasajja bonna babaze kwana abajja mu concert bujja ne buzina buti n'obwava ennyo munyaba abayimbi abo babwewe nakale kakale kamwe simu yako n'enkumi bbiri kakati gwe if you married woman anajja akabina ate bakaseruka tebajjireki akabina kaseruka wakagamba tunonyaki era the unique pair yeyo notata lutaya nenamatuvumamu abo banjawulo kubanga bo already bamanyi nti baki bafumbo from day one ekyo tukiyita guerrilla marketing. How did you come into the market? Bo bajja nekyo kyebulodi bali batyo ngono mutibwa bamwitanga niyo mwalo munene ne kabaki bamwitanga doli mutibwa bamwitanga bati kakati you must tukiyita guerrilla marketing. How have you guerrilla marketing yourself? Oyimba za dini Tuna babiri boyagwa gokola politics gokola entertainment andulira babiri bali baze kuwasana katu nabbo musajja wa munne namukolimira yes the man who came muri we yavaako omulala yali taze kuwasa but in Uganda the problem is bwe muba balongo nga muri balongo babiri kana katu namusoko okufumbirwa is a very embarrassing. Muganda mwanyina jana mujjawo ngamu wasiza kubanga nakati tasobola kati babiri yabbo musajja wa munne kikola banyine ebikolimo wali omuyimbi kali ffe byonna tubimanyi nze Tamale nti kadaga Chameleon okubye wabwerere Chameleon yabyekoledde Chameleon takyalina value kale yabyekoledde tewali tutekawe tentenda katuyindenga abiri nenda bakana kawala kana kalenze kakati na America itakagezi wait olabo kuferebendenga butu nabula bikupana what if the government helps him because as lost billion you were stupid cuts you were stupid you are an idiot. Why the people who would complain are not Chameleon. Chameleon never lost anything.
nti waliwo ababadde basasudde mu kivulu ekyo okutundiramu ebyokulya service providers kasajja gwe kakati sigwina n'ako akatwa akakulinga mangada akatwa akakulinga biriŋŋanya babadde bamaze okusasula kituufu. These people paid their front. So if we are going to help and how didn't you have an insurance? An insurance. These are idiots, completely idiots. Ngakagala okugamba nti Chameleone bamuwe sente gavumenti emuwe sente for what? Gavumenti emuwere ki sente? Yagikoledde ki? Chameleone is on the decline. Why? Abantu you cannot move from bakasajja kwa Chameleone ate batira omuntu ewaako era family lina yita nita AK47 yes nayo family nkambwe we byali Chameleone are taking abantu for granted. Nagenda in Tanzania n'abuuka n'akoma mu mulema. You see, if you want to maintain your dignity, conduct yourself as a dignified person. Okay. Nanyizinya akasajja akosemeka kati. Waliwo oluyimba tebakati kagize kati. Oli kasiru kasajja gwe. You are an idiot. There is no way government can compensate. There is no way Chameleone lost. Chameleone did not lose because you don't party the gates. Chameleone evaluated ab'ekigundu baategedde nti tikiti ze batunze ntono ekikusigera kufulopinga kati Chameleone addeyo ku drawing board ategererwa ki abantu bamukyayi kuba kubya tear gas nakwata nnyina ne bagenda mu DP enkya nayingira n'obu enkya NRM you've lost ne Mayinja lost Tamale Mirundi muzeyi mu mugambe tebyamulwanya bizeemu bandange bizi akalulu ka muzeyi oyogera mu ludisha kale bazalibwa mukazi muwafu nga tugenda okuwumula oyagala ekibumba kyawe embuzi Chameleone eno okukyawa embuzi kati Chameleone ekyawa embuzi ono gundi ani lema ulira lema nze mu basajja bensinga okwagala njagala gundi ono eyali bwalemu Eddie Kenzo yamuyimbira oba nenda kwengera sirimba ono musujja tuli saizi yange mwana mwagala nnyo n'aleeta lirevubuka lyange eddala lyenjagala erevubuka libaliita line eriyimba eryayimba nti eroddayo tinkola sente lyayimba nerema nti ereddayo lyanyimbira oluyimba nendwagala nnyo lyagala nnyo anti lyayimba njagala ddala naye mutidde nkole ntya vidiyo giraba byetwakolanga mu buto ng'owandikira omuwala ebbaluwa ng'omukwana n'omala ennaku nyanga toyagala musisinkana ndalaba ekisajja ekyo oyo omuvuka Evanisi yayimba oluyimba lw'ekito lwennyini ebbaluwa yagifuna naye ng'omutoga namusisinkana omwewala ng'amutya olwo oluyimba ndwagala nnyo naye wadde lema yayimba eyo ne bamukuba ne bakola ki Kenzo yalemerawo genda balabaliye ate kati ogenda andi manya abasajja baga nti ate lyali dduuka nti ogenda kuteeka mu bintu supermarket twala kati minisita babala tukwebaza okumukola kikola kye bakoze okuba no RCC no Katende akwatibwako ku nkono bonna bajjagezebwako abantu mbutu directive ya president etekebwe mu nkola abantu yogera okuba nti bayamba era RCC bangi report zikyajja joli mu office of minister yamba kuba nansi basobola kufuna emirebe mu nsi yayo kale tova ko TV katudde katono nnyo ndiwo namba lawa nti media gena nejayo omuyembe especially ku luyembe era bajjamu kamusiriza ekyo promoting kakati those who want to join politics they are going to face the same problem. Okay. The Congolese, they are no longer important. South Africa is no longer producing musicians. Why? It was the driving force. Yep. Kuchusa apartheid. The group eyaba mayenja, eyaba kusase, eyaba Chameleone yagenda kuvaawo. Okuja ko kusase ngakamba nti akabina seruga inako kuota.
akalala nkatunda bajja kujja katolaba kano kati spice dayana kabeereko n'omusajja bamulabe biba bikomyawo kaliwo n'akalaba kayitaani waliwo shiba waliwo simanya baani anti ye shiba yebibi byabwe tolaba shiba yawonera watono nti kabukedde kali kankube omunene yafunziza shiba omunene yafunziza shiba nga bagala kuimplicate mahogenda muhozi yes nembaga nti akakawala yakapangisa mumanyi paka kimawabo yebyafiira we musajja yakasimbe vivi pala ku maternali ya mmere nga wegalula kali kegalula musajja nakavumbagira naye ababukete nze tewali kyekimanyi wano when I tell you mbamanyi nti omusajja akasimbe vivi nange kuba nina abaana abawala naye kagendayo kekoze eki kategedde kagenda yakagula obukadde busatu nekatandika okwemanyula mu maaso g'empoloko tenaliya kemanyula bwekamalisama bwekakola ki bwekemanyula naye bali bawayira mwenda I defended mwenda that's why I'm credible era nembagamba side should interrogate that woman that girl was arrested and interrogated bagendo kizo they were implicating more not General Mohoza okay yeah I remember kakati that's one ekyokubiri bannange naye Dr. Besigye yetakulako lwaki Dr. Besigye afune bahandlers ate atya ankubuulire ng'oli muserikale wa traffic nosanga omusajja ng'ataddeko entalabuzi ayina sigidanga eyiyo ali mu Juba oyinza omuga nti vaamu okawunya nedda sebo kubanga ayinza okubanga yakiisinze omukazi atamidde nga gwegumuunya ayinza okubanga yabaddeko omukafiiri lifuti ayinza kudya musajja musiraamu ng'ayina akalaadi mu mmotoka ayambadde ejjubba nga fuluma okabunyemu bwakuba nakuwangulamu amannyo abakubidde bwere ne banemutunuulire omusajja Ssewanyana ekibadde kimuttira mu kkomera buba yalabye Besigye ng'ali ne mukazi we bagenza abo ate emotoka ya Besigye yabadde yansenensi ye ya bulijjo yagende mu Ipsam nga balimu bameka babiri mugenda mu myaki yamugjeewa Ssewanyana katona abaddemu ne driva we Ssewanyana katona afe bannange gundi Besigye namuzeyita Tamale kanaawe bana Besigye bamwekisa Besigye bamwekisa omusajja ekyekabadde muzeyita Tamale kanaawe okubuulidde Ssewanyana mukamba bulire bwogenda ngo amateeka gafuga ekkomera omukazi tagendera mu jjiiri mukomera okulaba omusibe aleka atabuse omukazi ayambala gomesi ogenda okulaba omusibe yesiba leeso ng'agenda okulaba bba era bakola akantu kali bwe kati amulabira eno mu mutwe ate wawetera agende tamulaba eno mabega atabuka ne kakati Besigye oli musajja mukulu ne Besigye gweyagala kufiira ku saizi nga wilibalo Besigye oyagala kufiira ku saiti nga wilibalo imagine Dr. Kiza Besigye badaginze kulaba ku musibe ng'agenda n'ono atali mu mmotoka temulimu mulala babadde baganye nga teri binakkizibwa kulaba ku musibe okujjako okugenda ne famire memba yaganye ono yaganye ogenda nani agenda n'ono mukazi we negwe Besigye bagenda ebabagoba muvuddeyo mwembi mulaga wamusibirawa mwavuddewa lwaki munomuleetera ebirowoozo yeetugire mugu Besigye oli musajja mukulu ate nga Besigye talina mukazi noono talina musajja webyaninawo akibulya asula wano kati Besigye singa bakubuuza akabuuzo nyampeemu mwasisinkanyeewa wamusanzeewa bwe muba kuvaayo mwali lazeewa nze gamba buulire Dr. Kiza Besigye nze is a credible person in this abakazi basalabo on record Dr. Kiza tafuna tabula nko musikando za bintu ebyo no never Besigye bamuvunana skando kijera we bamuvunana kukwata omukazi nawe those were fabricated nawe even fabricated let me tell you bwoba wasoma psychology w'abantu one day
nagenda okulaba Katongole. Katongole oyo bali bamufudde Illuminati Illuminati nti yatta abakazi Entebbe. Nze all of the killers of women nalimba yina nga manye musimu gaabwe era nga mbali kodinga all of them. Era bamalanga okukwata omukazi bamukozesanga ebyefujjo byonna ennaku nnya ekifaananyi ne bakiweereza ne babasasula ssente. Those who were killing younger women. Okay. I infiltrated them and I have their telephone numbers. And some of the telephone numbers are still in operation. Kakati Katongole oyo nze nyamba nnyo abantu. Katongole nali simumanyi ndi musajja w'Entebbe mugagga. Katongole yalina empuuta ennuni y'empuuta yasooka ozitegeera. Kakati bakaleke n'amukwata bamubbeko empuuta bamuggyeko bizinesi eyo obabukidde naye balikwata kayiira oba sebbwa kulu bye yadduka naye yajja kusasula ne kabuseeko nakulumu bajja kukwata kabusenga okutuuka Essirongo alidduka misiri ali maliri myezi mukaaga kabusenga tanatuuka Essirongo aye kukuma mu byalo oba yakuba abantu. Omwana oyo omulenzi Katongole ne bamuwaayiriza bamuteekako n'omuntu nga tabamanyi nabamanyi. But do you know that Katongole does not ring my number? Asimanyi Anti sibenkolera bonna badduka naye nze mba nfunye reference for you. Okay. So I went with Katongole's wife n'omuntu mulala twagenda bana mu motoka. When we arrived there and I heard nanyumye n'aba serikali b'ekigo for about 2 hours. They like me. Tunyumyane tukola tutya kifo kirungi nnyo kiki nembeebaza because ono omusajja no wamukomera gundi yes ayina PhD mu human rights n'omwogezi waabwe byabasajja originally the prison was intended to intimidate to scare people. Yep. Nga bwoga nti tewali ddagala lya siriimu musika yalinga bantu tewali ddagala lya covid musika yalinga bantu kyobalaba luziranduulu tekyagitumya luzira kasita omuserikale wa poliisi owa prison ku ssaawa 9 aggala oluggi lw'ekkomera ne bwemufiirwa omuntu taggulawo luziranduulu nobody will respond. Nalufeenya okufeenya means shrinking nti abaganda bakugamba nti akafeenya ebbuga lya RBC when you buy a sack of vegetables subject it to fire ojja kulya nga terijuza nalu kituufu okufeenya mbuzi ekogga nanyiniyo n'agisanga don't mistreat your prisoner. Sebaddukanya musibe naawe oba odduka this is Chiganda proverb that if a prison warden forces a prison to run, you also run. You are also punishing it. So the Baganda, Chitalia Mary. Yeah. Yes, Chitalia Mary ogenda chiwachi. But this man has changed. He's a rehabilitation center now. The prisons of Uganda are now rehabilitation centers. And why? He's highly educated and too. All of the big powers in Uganda have had a seat in Luzira. So this man of Luzira, he knows Mwanga Chifumbi now determines he's a shadow minister of finance. Determines your money. Numbers determines your money. Who's in Luzira. Moses Sali had a seat in Luzira. So many Mugwezi had a seat in Luzira. So many people, Kakati Kitegeza, if you mistreated this person, that's why they say Luzira University. Ebintu bibiri ebitukoze eki ebituyambi naye bano abaana basegirinya negundi nesewanya obuzibu bwabwe buli bwe buti. But I'm seeing Besigye to go there. Besigye yategedde bamubulidde nti bagenda bata ayagala kubba limulayite ku Bobi Wine. Are you sure? Yes, people remember the last one. Bagenda kubata. Besigye bw'omulaba agendayo yakitegedde tibagenda kubata. Why? The Chief Justice pointed out if you don't have evidence abantu basajja mubate ngenda bata kituufu yabadde emyezi 3. Why? The Chief Justice after suffering a setback ngafukamiridde abemmera is now
alabika akolagana ne Mao. Has handlers now. He wants to restore the dignity of the judiciary. Yes. But the government yefunyemu ne bwebata. Tibaba bakola ensobi abase akasajja kabukidde osebowa nakano kakayira akalula balo. Say walabanga Segerinya kye bamukola. Segerinya alesa ambulance. Segerinya alesa Segerinya akoze dwaliro. Police badde kola Segerinya ne yekweka fattening him. Because these people use low-educated people. When you use a low-educated person, he thinks that being a member of parliament, it gives you diplomatic immunity. Tokwatibwa ombaka parliament bamkwata. Ombaka wa parliament takwatibwa mu parliament. Takwatibwa nga agenda mu parliament. Ne takwatibwa mu police za parliament. Na ya akwatibwa kasitibwa. Kakati ko boyagala okukozesa omuntu okukola byoyagala criminal activities. Kozesa oyo atategeera. Nti Emmanuel Kimia I understand. Nti mpaka parliament akwatibwa. Nti Sebagala yalowooza nti obwa meya bwagenda mu America n'ateekayo ekicupuli. Because he's a mayor. Ajja kuyita. No, even a diplomat, the government, the host country can tell you wave his diplomatic immunity oba tumugobye. Naye Sebagala yayingirayo ng'amanyi nti era yagamba nange Museveni bw'aba tanyamba ngenda kuvomitinga baminister be. Museveni said mu press conference, let him vomit, I will swallow. Museveni takola ku blackmail. Anybody wants to get something from Museveni must be a humble man. Ono muganda nge ye yali alowooza nti ajja ndi Museveni kanti sakambu tukundi to pressure Museveni. Ngenda kwakusomera wano Kasemba. Kakati that's one. Nti bana abaana bano Basegerinya n'ono ekibabeezezza mu kkomera ebbanga eddene. Parliament would have said, handle the matter, the case expeditiously. Yep. Ntwala mu court. Why do you arrest me and put me in prison when you are investigating? Is it preventive? But Parliament has said that again and again. Nedda Parliament yayagala kweyambisa Speaker agenze yabawadde sente. Ono government kyeyagala ebbanga oddiwanulayo. To tell you. Kakati yo government enkola gyekolamu nti Ruto yajjeko kinyata abasirikale n'abamuddiza naye ndabakugjeeko musobola obbakola ki others kati ya warning others. A state must be in charge as coercive forces. Even the son of Uhuru, the former president of Kenyatta, nsobola mukwata ne mujja naye ekimukola ne Ruto bamujjako abasirikale bamuwa bamusirike. Is asserting the power of the state. Kati nze ndiwo. Kati Basegerinya sibeebo. Omuziba bakuba nti Wambwa yagenda ew'omuziba wangu nga Wambwa ali ku kibanyi. Omuziba yaga nti ndagula abali hansi ndagula abali hansi n'abali eggulu. Yalagula embwa, yalagula engo. Enkuba ejja kutonya, enswa zibuuke. Wambwa ng'awulira. Kakati, by arresting the MPs, the government is demonstrating one thing. Neboba MP nkukwata. Nawo kwatibwako. Nekuteekayo. Bwe mmala okuteekayo, kati omulala ajja kutya okukola ki? Okukwata Basegerinya is preventive. Even if the case is dismissed, mumazeyo bbanga ki? Ekitegeeza another nti abaganda bagandi olaba akikola omuti omukalu guba mubisi. That's the state how it operates. Nti baba ne balowooza you can use obusajja bwa bukedde ne bukuba kuba tebwasoma tebuli informed babuwa ne bwogera gavumenti gakapa terinyibwa ku mukira. Kapa terinyibwa ku mukira. Kituufu ekyo. Ozanya nayo naye kapa terinyibwa. Kituufu. Estate base yebamukwata ne bamuteekayo tinyefunza gonde tumukunde. Muwezi. Why? Era nabaga nti Museveni omwana we nga yamwewaguddeko yali musibi. I want to tell you. Amuteekayo. Nakiwandika mu katabo kange kano. The Lion and the Masai Warrior. Nembaga nti Museveni ajja kuteeminga lwabwoko. Nabagamba
mukatabo kange nabagamba kani Museveni temu lwaboko andi muhozi nabagamba in my book who keeps Museveni in power I enumerated Museveni's attributes and how he defeats his enemies. Museveni is a myth. He is not even understood by many, and nobody can know his future plans, even his close relatives. Museveni tebamutegere. Nakugamba Museveni detects enemies from far, but it takes a longer time to act. He lures the snakes out of their holes. For example, he watched the Amama Mbabazi's activities for a longer time until they fall with the hammer. I always ask people, for Museveni to strike a deal with Garuga, Mbabazi's rival, and the dropping of Mbabazi as Prime Minister, what came first? Deal ya Garuga. Deal ya Garuga. Nenga Museveni yalozo kugamba timuvotinge Mbabazi is presidential material. Immediate after yaragira nadis ne wagaruga sente asimechi kati nzimba buzi over the two which came first Museveni kugoba Mbabazi oba okulagira nadis yagaruga live wese yeri mu Mbabazi Museveni encourages the snakes to come out of their holes ulwo musajja gwenalaba ngasaba Museveni ekisozi ministries nya nanzimu ne kakati yawolomo Museveni encourages you to embark on self-destruction mission. Na agenda kukomya waita abantu nti contracts atano zonna mu Ministry of Education yazisazizamu nkugamba Museveni directed officials of NAS to inject billions of money into Garuga's tea business even before dealing with Mbabazi. Museveni also promoted Henry Tumukunde to Lieutenant General. Then it was an energized Tumukunde who fought to Mbabazi. Wabakola. Kayikula yasiba banne bonna. Bamukwezi bana. Nebe kimotoka konga bano bazina. Ngano bazina kituufu. Tumukunde yakwata helicopter nagisula mulale ya Mbabazi. Naje mwama kutiya gaga sente nagende wero konge. Beba mujinga abambabazi. Mbabazi ngabalo bakuba. Museveni is a double-edged sword. Yes. He encourages you, no kola byokola, nenga yamanyi nti one day. Ajja kufuna. Nze bannemwa. Nkugamba. Museveni also did not listen to complaints about General Kale Kayihura until the hammer fell. He sacked his younger brother, General Salim Saleh, from the position of Army Commander and from the office of State Minister for Finance. Museveni surrendered his in-law, Alice Kaboyo, when she found herself caught up in the government funds scandal. Kaboyo was seen carrying her mattress to Luzira prison. He, Museveni openly, on a live television press conference, disagreed with his wife on the reopening of schools during COVID pandemic. The question is why would the two disagree in public? Museveni agamba mukazi we enyumba ekutta omuliro ndi munjalire neba nagamba musomo tegajja kuggulawo lwaki badisagiriingirawo waliwo oyinza okusanga nga lwe yali alowooza fasiridi bwakyogera onagenda kibayinga mu public tajja kwabukana. Museveni a revolution does not take gambles. Museveni is not a fambula, is never takkiriza kintu kukiteeka mu nkola kyagenda kulwana to retract. When you retract, then who believes in you? No one. A story told of his close relative, brother, who stole his cows, and Museveni reported they surrendered the man to law enforcement officers for prosecution. It is rumored that Museveni's late father, the late Muse Amos Kabuta, saved the man by taking a hunger strike. Yamugamba owe yasomwa ono yajja okuma yetayina bamuzaala bamukuba amasasi mayumba bwe yangamba Museveni yali wadde bulaza we mukuba amasasi yassa omuntu nga amuganda okubba ente ate nga ente za Museveni yamugamba oli tebina
Jaja Kaguta had to stage a hunger strike. Nazire. In 1986, the most powerful women in NRM were Madame Gertrude Njoa, Hajati Janat Mkwaya, and Narweso. When escorts of the late Oliver Zizing killed a suspect, Museveni surrendered her to face the law. Zizinga was only released by court even when she had lost Zizinga yafiwa abana mwenda munsi. Bato kekisera ngatiba kyamubulira. Ate nga Museveni yamukozesa ekitabi meeting yasooka okuba Kayira. I don't know how Museveni supported Zizinga and was informed about Buganda history. Yamulete nakuba Kayira mu meeting y'ekitabi gundi. Chokali yomuge basiba. Yes, yamusiba. Baisikozi be bakuba omuntu. Yamusalendalinga. Zizinga. Nga yafiirwa bana mwenda munsi. Bana abolwa lero bonga muneme okuwaayo. Museveni Secretary General Eri Tumwine, a member of the 27 pioneers of the Royal Bush War. General Tumwine is one of the Bush War heroes with a permanent reminder of the Kabamba attack when he lost an eye. Those where in the bush know the role Chobe played, Chobe Ngayete Mumua is a man called Chobe. Chobe played during the initial stages of the struggle. Even when Museveni was leaving for Libya to meet Muammar Gaddafi in 1983, he spent the night at Chobe's house. However, when Chobe found himself on the wrong side of the law, Museveni surrendered him. Chobe Yesuza Museveni. Vakuruta Maguzi. Never Agawa. Balaga Libya. Hey, Aton Gundi. Uyu. Ani. Yaliwo. Ono Gundi. Ani Yaliani. Kutezi. Sobe balinga edisiwe. Teyamusiba. Teyamuteka kubali. Chobera nze Museveni simuzanyirako. Ekyuma bwe yamayinja tosibira ku bulo. Bw'olaba twakita esitudde olusozi togandika nsibire ku malaalo gaaki ga Tairos nkugamba. Haji Serunjoye, who was recently arrested on orders of the state minister Samu Mayanja, contributed enormously to the NRM struggle. One of his wives was grabbed by a soldier during the Bush War day, only to be reunited with Serunjoye after the war. In spite of all of this, Serunjoye Inebiaran, Serunjoye was put behind the bars during the Gavi Fund scandal. Professor Gilbert Bukenya, the former vice president, who used to call himself Mahogan, was also put in prison and had to face the law. Sam Kutesa, whose daughter is married to Museveni's son, and the two married from the same family, also suffered the same fate. He was dragged to the dock and hammered to the bone marrow. The only thing he got was seeing Museveni's family members present in court. Major General Jim Muhwezi, whose wife played the role of Senga at the handover of the Hingira ceremony of Museveni's daughter, also found himself in Uganda prison during his scandal. What about General Moses Sali? He arrived in Uganda from exile aboard a cargo plane with Land Rovers and bodyguards were given to him. Moses Sali yajira mu nnyonyi nga ina Land Rovers n'abaserikale ababe ne basalundinga Kevik. Ani bwe mutamanyi General Gundi, General Haq yafuga Pakistan, Zulu Haq. Zulu Haq taata we yali dokita emulako. Moses Sali nga yajanjaba Moses Sali nani ne Abu Mayanja. Okay. Zulu Haq amini bwagoba abayindi. Zulu Haq went to Pakistan, joined the army, became army commander and topped the government. Was a Uganda. No, Korea. Yakulira wano. Okay. Yes. Moses Sali yajira mu nnyonyi. Era nkugamba nti upon meeting Museveni, he said, Moses Sali yakwata Museveni mu ngalo bw'ati. Yagamba, you killed the people and I killed the people. Therefore, no apologies. Moses Sali bwe yagamba Museveni. Buli omu yatta. Natta nawe notta. No apologies. Ne Moses Sali yalina ekikwate mu mutwe gwe nti mu 1983 the Triple Agreement yalina okubeera vice president. No apologies. Moses Sali was demanding
for the vice president according to the Tripoli Accord of 1983. He used to attack Museveni during NRC days until he was arrested, charged with treason, and imprisoned for more than 2 years. Whatever he has today has been achieved on Museveni's terms. Nasanga Moses ali nga bamujja mu lubiri gayira kapiteni gayira nga mujja mu lubiri nga mutwala ku Impala House atalina saati ali mu pajama andi Moses ali bamukwata ava mu State House kazini yemukwata bwe Museveni mweta wakoze kyoma kigaya mayinja ng'obule bweregale. My question is nkugamba what about Lieutenant Colonel Andrew Lutaya namulaba jjo Andrew Lutaya namusanga ina petrol station ewandegeya tewali musajja ina maanyi nga Andrew Lutaya. What about Lieutenant Colonel Andrew Lutaya who single-handedly pedaled the canoe and ferried Museveni across Lake Victoria for Kajan's Kisumu on his way to Libya in 1986? What about General Pecos Kutesa, who was Museveni's trusted ADC, and he accompanied Museveni to Libya in 1983? However, when he failed to capture the parliamentary building during the final stages of the war, Museveni replaced him immediately, and he died after a drinking spree for idleness. Alcohol had taken a toll on him. The list is endless. Therefore, this takes me to my final submission. Will the Maasai warrior defeat the lion? My submission is that Museveni is still in the position to defeat anybody threatening his government. As I illuminated above, Museveni is in retiring age. Museveni's future insurance is a stable Uganda, where he will be able to look after his cows and his grandchildren. Museveni cannot therefore allow a hostile group to take a power in Uganda. Those who want to rule Uganda after him must keep this in mind. Tonzanyisa. Nalabye omusajja nga agamba mukozi bw'atanzijjaako kazito omukazi muzzaayo kuba babonyaabonyeza ekisiro n'abuuza banne baabaddawo naye namwe bababonyaabonyanga ente endaawo bagikirira okuzanya n'embuzi n'ente eyeggwako terina kyegenda gikola kujja mu ggwako naye mmwe bwe baba nga bakutte ku bizinesi zo katono katono bakunyigamu naye nze bw'okubidde emyaka 10 era yagambye kaŋŋende ewa ssale nga mulaba nagaa kaŋŋende ewa jeno ssale omanye nti ŋŋenda kubonaabonanya ate nfa obwavu mumanyi lwakiro ŋŋenda okufa obwavu kati baagambye mbw ate sente zange Museveni yazibulookinze ne mukozi male okuba banomba malewo muzeeyi kakati nze naalwana lubuto lwereere bannange famire yange ebonyeebonye nnyo bw'oba oyina olayika oli tosobola kulwana bw'oba oyinamu kati kobereka toyinaamu olwane anti kyekyo tolaba nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yes omusajja amugaa nti obwavu bunzita n'amugamba ki genda owase n'agoma n'amugaa nti ate obuli ewange buyitirivu n'amugamba ki ddayo owase n'akomawo ogwokusatu n'amugaa nti obwavu bukola ki bunzita n'amugaa kola ki ddayo owase bwe yaddayo ogwokuna yamugaa nti ki sajja yatandika okukola anti bwe yawasa okuna yadda ate yadda teyadda kandi nange kyebaagala okunkola nti nze nja kulwananga omusajja yagambye abasajja bagambye sente bweziri omwavu nga alwana n'amaanyi nekyeke bazisayininga dda netwogera n'abagundi bonna sente ze tuziteeke ku akawunti billions makutiya baagaye nti nedda omusajja agaye nti Museveni ne mukozi be basibye sente Museveni ne mukozi baagala omusajja atukuba atumalewo omanyi omwavu amaanyi gakwesangalwa kati abaana bange mubakuba empiso bagana okukula nedda musibe abaana bange nange njagala neeyagaleko nange njagala okuva kwa kunene nga tumaliriza ensonga zibadde bbiri naye tujja gikola ku lwokubiri tujja kukola eya nema ya lwakubiri nema musiru eyo mpanvu tujja gikola leero nedda these are idiots this man is an idiot he says nti buli motoka mubeeremu akasero tubuulire akasero ako yakola emmotoka yakakola kukateekawo emmotoka bali bagikola baleka mu space y'akasero era abantu bemeka abatambula mu mmotoka nga bali akasoolo bwe bali webale nnyo nekijjayo omutwe gwe omutwe gwe gulimu enagisi obwongo bulimu enagisi
Two, let us look at these innovations. Batuleterako emisipi. Yes. Jalagawo. Ne batuleeta ka triangle kalagawo. Ka speed governor. Ne batuleetera egundi speed governor. Nga bali balishede yebigere na sasa. We are ready. Bali balishede yebigere. Yes. Network tabagirisa netulera. Mukiri Uganda. Mzee Tamale. Ngochali kubya moto. Anti chenkubulya these people out of touch with the population. Tebamanyi, and you see they want to overthrow the government. Tekisoboka kuba ngono wa traffic asibaba border. Kino nekyo nekijjayo entwe yakyo. Nekijjayo entwe musajja gwe wa idiot. Okwaga kasero mu motoka. Ebisajja ebyo byetagaga tebawasa waabyo. Kuba kirina nnabisimu. Let me be on record. 10 million. Let me be on record. Jowa police batuyambeko nekireeta entwe. Entwe eyo, you were stupid. You bali mudiro lyo ne mukazi wo. Mukazi wo alabye kuzaala mu basajja omusiru. Kubanga era obusiru bwo n'abaana bo bajja ewamwe tewasaana kuwasibwayo. Do you know what it means, 10 million? Do you know what it means to tell a policeman to decide? Tell us where this castle must be. Why is it not in the city? Nti abasite council batekewo obusiru. Whoever throws away outside the castle should be arrested. Yes, kituufu. Yes, ne mu motoka. Sina space ya kasero mu motoka. Kisajja gwe ulya mmere kingi mu embwa zange. Kuba sagala kusirwa embwa zange sagala kusirwa lenga nekireeta ekyobusiru ekyo. Omuzikiti. Awo. Tosobola kuba. Awo. Omwazinyi. Okwazina. Ategeeza Musiraamu nti swala ekoze eki. Oleme kwegaana mu ggulu. Awo mwakote ku pesa. Yes. China magezi mutu. Goloze China magezi. Can this idiot assess? Omuzi netinyefunza. Kati si kyalo. Tinyefunza nga mukambwe. Yawera. Kati wazina. Bamulumba. Kwensonga. Fuka moderator wa kalinzi kali nange mfuke ko. Let me tell you. If gwalowoza abantu bagenda ku sirimu ekigoma ne bakigana. Totera ko kigoma. Some people can switch off from 7. Why is it that you have never had an incident nga waliwo omusajja agenze najjako omuzikiti najjako gundi microphone y'omuzikiti? Omuzikiti is different from these barokole because the barokole have no mandate okutuwogganira. Bano ab'ebidongo tebalina mandate okutuwogganira. In fact a radio station erina okubeeramu n'emifaliso. Emifaliso gyabuzovinga soundproof. Why don't we get sound okujjako nga waliwo abali I agree. A night club must have a voice observing system. Nga bwekiri e Rwanda. Yes. Kola gundiyo mu bedongo yamu. Nga tefuluma bweru kukola ki? Omulokole kati fe mbakatuliki. Mina monde akatoko bokafunga. Omenya katoko k'Abanyarwanda. Ebijanjalo bibera waggulu. Ate by'Abaganda bibera wansi. Kakati emirwe gye waggulu eky'Abaganda. Era kibate kiyide buli kibamu akakoola. Kakati obukatuliki nabulwamu nnyo. Ate nengattamu nabindi byotegeeza. Defense system. Kikyolatuukako. Kandi nkubuulira ti abakatuliki balina eswala bbiri. Ekisinde ekyokumakya n'ekisinde ekyolugulu. Abakatuliki n'abakristaayo bakuba engoma lwa 6. Buganda twagirya be bakristaayo. Tulirya edda bakatuliki. Engoma zaavuganga ddi ku Saturday. Nga bakola ki? Omuzikiti eyo tewali muntu asobola kugaana mwazinyi. Ekyo kirina gye kiri. Nze ng'omusajja omusiraamu. Era tewali akomplaininga ku nabagamba nemma bannaye mbadde nsaba. Muve ku ddiini busiraamu. Abasiru abo nabagamba. Nekolooza bitegeera. Muve ku ddiini busiraamu. Kyatudde ne banne waakyo ne mukazi waakyo. Kubanga kyemutaba temukimanyi. Tusirise ebbanga ddene. Wanga ani abikkiriza. Muve ku ddiini busiraamu. Ani abikkiriza. 10 million nakiro baki. Tukonodde amaaso ng'ekiniya ku kkubo. 10 million gozina ku kisajja. Ankola abasiraamu mwenna mugule emizindalo mubawule mukiteeke ku mizikiti nga gikuba ssaawo. You have that money. Twongeremu emizindalo ku mizikiti. What if police, because in the old days during colonial time omupoliisi nga talimba. These ones nti akuweerewo ekisajja
Nese mufundikiriza mukuziika eyo. What is idiot? Mzee Tamale, entoba ziziweddewo. Nema is giving certificate ku bantu ku nnyanja baliwamu amazzi. Entoba zizigwewo bazigabye. Ate ng'ojja nti air pollution ku muzikiti. Ng'ojja mu kasero k'emmotoka ekayonoonya obutonde bw'ensi. I don't know why. They want to overthrow the government. Who is fooling who? And kubuulidde disorder. Mumulowooza intelligence ya Museveni was drafted in such a way nti erowooza nti eku. All of these people are creating this one to the elements. Bageza kunyiiza bantu. This man doesn't know nti umupolisi wanagamba 10 million, do you want to take my vehicle? Oyabale nnyo. Omuntu avuga emotoka milioni 7. Ate musala 10 million. Uyina abaana, uyina omukazi. Uyo omukazi yakuloga. Oli kuwichi kula futi ya mukazi yakuteeka ennyuma. Kubanga obwongo tebuva mu muntu. Nti emmotoka etali mu kasero. Tell us where the akasero kabira. Kafitinga wa mu motoka akasero kagenda wa. Demonstrate. Akasero wekalaga. Ngage motoka we bakikola akasero wekabira. Nange njira ne sira bakasero wekalaga mu ya. Loitering etteeka likugaana okuwandula mu kibuga. Yeah. Etteeka tukiravaga mu ndiro. Toyina kireresi. Etteeka likugaana loitering. Loitering, yes. Naye si mu motoka ya. Si mu motoka ya. True. No. Gwe gambe ekibuga kakati ekyo kimanyi mwenche bikikola kati obusero mukazi wakyo yabuleese waliwo ina bibiyo nishule kwa kituleze naye balikola ku bisipi mukazi wakyo yabuleese kati ekyo mukazi wakyo ekyo kisajja muve ku banna Uganda kisajja gwe you need you ensonga eyo buli wolete ekintu ekitali practical where are we going to put the obusero bugenda wa mu motoka and kakati nze emotoka yange benzi yange nganjiteka mu akasero do I move nga ndi agundi ne motoka ezirage Kenya batambula balya oba bayimira waliwo banamateeka abavuddeyo tusajja gwe nawe ina abaana do you have children waliwo banamateeka do you have a wife waliwo amateeka do you have where you married do you have a head nga bagamba what's your academic gundi qualification musajja gwe gatonda yogerebe wabisomyemu gatonda ejiko bakuwayiriza tulage musajja gwe tulage nina benzi lumamyo njagalondage weteeko omwenge gwange ndabawo omuyifu abanywa emotoka etulaga wetuteeka omwenge musajja gwe njagalonde ondage benzi yange lumamyo kweka abaana bagenda omukazi yakuloga mukazi we yakuteera eddagala ennyuma obwongo bwo buli affected abakulu abatwala nema mwedde mu deni nze kyemba mbavumira why do I abuse them tukiyita meditation tukiyita brainstorming all of these things you must call oyo mukazi we yaleese obusero badde kugamba omwami balusi yasooka okuza gwe bw'balowooza nti bali w'amaanyi kakati ye Museveni bw'anaatuga nti mwambale empale enjimpi mbadde nga Mzee Tamale banamateeka bavuddewo baliko okuba bawandiikira emizikiti intention to sue waliwo ogwekatabi simanya bukasa mbutulekerawo baleekaaniza Edward and Company ebyo muwandiika swala muyina mmeka olunaku ziri 5 naye nga omwazinyi amalira dakiika 2 compare ze balokole these affects balokole ate nabagamba nti nabo abalokole abawogerera mu kibuga nabo temubategeera balina ebizindaalo ebinene mu kibuga biti they wanted to demonstrate manyi King Fahad bwe yajja bano Ssekabaka Fahad bwe yajja okukyali ya Uganda no 75 kali nali nsuubuka yagamba nti amasomero g'abakatuliki gonna agali ekisubi awo muveemu waniiza omugenyi nga bambadde sakole Fahad yagamba amini nti eno ensi yabakafiiri yes kyova olaba nti Mapera House Church House ne Fahad building ziri ku luguudo lwe lumu kyova olaba nti Kibimba rice scheme ice plant ne Nambole byabachina bikugundi yemu so the Chinese president in the country mainland okay obiteka ku highway wono birabi highway era kakati ngeno highway ekijja yirimizawo yeyentebe is one highway teberako tebaweta highway tekuberako petrol station kubanga uvuga full tank bajja giteekawo kituufu akyokubiri why do you assume nti bwe ngenda sidda nzira lwaggulu
walibaddewo nga mubaawulamu anti ndowooza it could have been nti tebalowoozaako nti waliwo agenda nadda. What if I'm taking the patient to hospital or I'm taking my children to school and when I come back and to go, do you think it is easy omuntu okusasula emitwalo ebiri? Si kyangu. Nti 15,000 si kyangu. Kale kamberekereze naye nze buli akola ekyobusimu mukama abankuumi nembadde mbasaba abannema temuzuukusa mpologoma yeebase tusirisa akaseera kanene naye ku kyobusiraamu awo tujja kugenda wala nkoze ne Jeff mu control room omukama abankuumi nkubuli ekisembayo ne mu Vatican Papa John Paul yakkiriza abaaziina webali nnyo nti gundi ono musajja yagenda ku mwezi n'alandinga yahadi abaaziina yawulira abaaziina n'alaba ne Chinese wall. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyo mukazi wakyo ekitabuliza eddagala